Yes, Faadi TV yojimbaniriza kade kano mwasibye mutya mwena gye musinzira kubanga mugifollowinga mbana mawuli agabagatambula okwetola eggwanga Uganda abali Qatar, Saudi Arabia, America, Canada, Iraq wali mu Baghdad mbatumedeko nembebaza nembagamba nti mwe balinya bali mu ggwanga erya Oman abali mu ggwanga erya Uganda bagamba nti muli big nnyo kubanga mugifollowinga bagita Faadi TV yoji waliwo Kadama munnange yakubyewo ennyumba nga bwegirengera awo era nga munnange abasinga baganya okukkiriza ebbanga mwana muwala Mariam lyabadde amaze mu ggwanga erya Saudi bagamba Mariam ensimbi wazigyewo ezazimbye ennyumba gy'olengera waggulu ye nnyumba gy'oli awo waggulu era nga Mariam afulumiza ekifaananyi era nga bagamba nti baana mmwe with God everything is possible. Imagine 1.5 years in Saudi Arabia. Congratulations, Mariam. Mariam yachekubye. Just imagine 1.5 year. 1.5 year in Saudi Arabia. Kipatekeza guba mwaka gumu n'ekitundu. Mariam yagenza nakola akasimbi n'azimba ennyumba eyo. Wamagu laba kisoboka gena mu comment section gontere mulabe ombuli ekituufu golaba kisoboka abasinga bagamba Mariam story ki Mariam tabanga baba oba boss we yakuzimbidde ennyumba eno Mariam mwina nkolagana ki ne baba abasinga lasa okubingiza mu boss wa Mariam bagamba Mariam olabiko oli mu kutufera Mariam toyinza kubanga wazimba ennyumba eno mu mwaka gumu n'ekitundu tekisoboka nyumba enjirira nnyo era nga Mariam yasazeewo n'abagamba bannaye munkube mumbikeko ku maaso era ekifaananyi kindowooza okitengera ekifaananyi bakitambuza naye bamubiseeko ku amaaso baagabisse nga bw'olengera akantu ako baakataddewo ku maaso ge Mariam munnange naye agambye nti awali Katonda oba ku Katonda buli kimu kisoboka. Imagine 1.5 year in Saudi Arabia. Era nagamba ati congratulations Mariam wamagwe nga gwe manye buli kimu kisoboka why tomanya Mariam ayinza okuba alina eyamutaddemu ensimbi oba oliawo nga badde alina wala wajje ssente asinga bawakanye bagambye Mariam tojja kutufeera nti wazimba ennyumba eyo mu bwakadama just mwaka gumu ng'ali abaana bagenda bamala emyaka nga 6 nga contract ziggwako ne bazizza bujja ne bavaayo nga tebasobola gizimba nnyumba eyo abasinga bakyawakana naye obwayi nze siyinza kuwakana nnyo obwayi Mariam tewali amanyi wasente gy'abadde azijja ennyumba yeeyo Mariam yali ku mimwa gy'abasinga ku social media ennyumba eyo gy'olengerawo nyumba erabika bulungi nnyo era nga y'ennyumba ye Mariam yakomyewo n'okuva e Saudi yakomyewo mu ggwanga Uganda naye abasinga baganye bagamba ennyumba tebawakana nti tasobola kugizimba naye ekibatera okubanga bawakana ze ssente ezo ezazimbye ennyumba eno bagamba nedda tekisoboka kubanga abasinga bagamba nti bakadama basinga nti basasula ennyingi nti tebasuka kakadde era abasinga bagamba nti tebasuka kakadde kakati tubaleebale buli mwezi bakuwa kakaddeko omwaka bukadde bumekaawo bukadde 12 ogatteko endala ziri eri obukadde 6 bukadde bumeka si bukadde 10 na bumeka si 18 ndowooza kubanga wali obeera obaze afu eya oba obaze ekitundu kya mwaka bwa bukadde 18 bagamba Mariam nedda sooka olindeko Mariam sooka olindeko naye kisoboka kweri kisoboka ennyumba nnene ennyumba y'amaanyi babo balabulamba bukadde 18 abasinga baganya okukkiriza bagamba ne finishing byonna kalangi bataddeko bwetegeeza bulungi kugamba wonna walabika bulungi gattako ne we yazimbi kati ekyewuunyisa abasinga bagamba nti oba olya Mariam yaleka aguze matiriyo n'agenda ng'agenze kukola ki kufuna sente zigenda kuyamba ku kuzimba kusasula bazimbi byonna nga matiriyo yamugula dda nakyo kisoboka
neze ngamba kiyinza okusoboka oba oli awo n'asawo n'agamba nti kangende e Saudi nkoleyo omwaka gwange n'ekipiisi omwaka gwange n'ekitundu noonya za kukola ki noonya za kuzimba nga matiriyo yagula dda buli kimu ng'akigula dda langi tailozi byonna nga bibiri sementi nga waali byonna mabaati byonna nga bibiri kisobokera ddala bannange kisoboka ate abasajja ne bagizimba ne ku sipiri abazimbi ne bagizimba sipiri mangu neggwa kisoboka kade bwa 18 baba bamusasula bulungi nga afuna kakadde kwembalidde kubanga bagamba nti basinga kusasula akasente akangi kuba nkuba kyeba abasinga bagamba nti kaba kakadde osogera mu comment section yawo wamagwe kaba kakadde kwenga gwe naye botero okukiwulira oba nabe gwe bokimanyi oba gwe okimanyi mu ngeri yanjawulo gala mu comment section obeeko kyengamba kubanga nze mpulira abasinga ofuna nyingi bafuna kakadde ennyingi abamu bafuna 8 n'abalala bafuna 9 abalala bafuna 7 9 kakadde tibategedde nti akakadde ndoza high mount ndoza amount of money ndoza omuntu gya afuna ennyingi gibakomako okumuwa kibategedde nti akakadde omuntu okubanga okula obwankuba kyeyo oba abakadaama okubanga ofuna kakadde oba ofuna nyingi bo bakibala nti awo oba ofuna akasente gakawera miliyoni kibategedde nti bano ab'ensanvu bafuna ntono ab'ekyenda bebakaleekaleko kati owakakadde tibakitegeza nti ow'ensanvu yafuna entono ow'ekyenda n'addirira awo ng'afuna kanjingiko owakakadde n'afuna kangi kati Mariamu akasente ako nze ndaba kiyinza okusoboka kubanga bw'ogattagattamu kiba kisoboka okugizimba matiriyo nga wali matiriyo mba simubaliddeeko basinga baganya okukkiriza naye nga yekomeddewo Mariamu yazze ddala mu nnyumba ye ekirungi kya Mariamu bintu yabyekwatiddemu ssebo nva ku baana abaweereza ensimbi mbwate nzimbira ate biki naye wakada nga bazibye Mariamu ye baba ndowooza abadde mu kalabakalaba mu jagujagu yaleka ndowooza aguze matiriyo naye nze ngamba kisoboka babanga yaleka aguze matiriyo lwakubibya matiriyo tibabyogeddeeko just bwewunya engeri gyazimbyemu ennyumba naye nga kisoboka nze ngamba kisoboka matiriyo bw'aba abadde yamugula dda tailozi biki byonna ng'abigula mu bungi nga yabala nti bijja kumala ennyumba gy'ayagala ndabirwamu nzigi byonna nga weebiri kisobokera ddala ne bagizimba bulungi n'amasannyalaze yataddemu baaba ensimbi zeyataddemu Mariamu akasente abadde alina Mariamu asinga bagambye nedda Mariamu olimba subscribe mbere bulungi